Bob Wine ayine ekintu kyabasinza kye mutategeera naddala mu abayimbi. Buli muyimbi ali wano w'erinnya ogyeko Bob Wine, abasinga muyina Madakeesi, atalina omusango gw'okutta omuntu, ayina omusango n'osanga ng'omuntu yafiira ewuwe. Buli omu oba n'osanga ngu conspiracy theory ey'omuntu eyafa ayinako akakwate. Tunuulira Chameleone, Weasel, Alien Skin, Eddie Kenzo n'abalala. Naye wali obeereddeko awo ne weebuuza ebbanga ly'ayimbidde eyali n'effujjo Kibanda, lwaki talina ene Madakeesi oba ene allegation ngu yaraseeko omuntu oba waliwo omuntu eyafiira ewuwe? Mu kootisi z'e Uganda inosanga ngu ayinayo pending case, agamba ngu Bob Wine ya involving oba yabeera mu kufa kw'omuntu ono. Ojja gamba okutta n'okusanga ngo abantu bafudde bali naye byanjawulo. Kubanga nagenze nitunuulira ka video ka Alien Skin awoninga Bob Wine bingi basinga mwakalabye. N'akavidiyo akalala akatulendinga Bob Wine yeegayirira Alien Skin abeesanyu. Bob Wine muntu muzibu nnyo, w'okolera eby'okumunyiiza tajja kunyiiga, naye ajja kulinda mpaka gwe kennyini gwe weetuusaako ekizibu. Wandibadde weeraliikirira nnyo Bob Wine atakunyiigidde, wano watakunyiigidde weeraliikirire nnyo, kujjako omuntu oyo atateera kunyiiga bw'aba kunyiigidde, oti wali buzibu. Bw'olaba omuntu oyo atateera kunyiiga, olwo lunaka kunyiigidde oba ekyokoza kunyiigidde, kwe kukusanyuwa, aba yakusanyiye. Ne bw'olaba takunyiigidde, baaba, sister, kojja, anti, mpaka oyo omuntu ajja kutuusako ky'oyagala. Ate mwennyini si yajja kukikutuusako, gwe kennyini gw'ojja kukyetuusako. Kubanga weebuuze, gwe blaza ofaaki? Wamulabye gundi bwe yabadde e Bungereza n'ayimbira Mpuuga akayimba, olwaleero tiyayimbe na romansi. Kitegedde? Omanyi Bob Wine
ayina ekintu kyabasinza kye mutategeera naddala mu abayimbi. Buli muyimbi ali wano w'erinnya ogyeko Bobi Wine abasinga muyina Madakesi atalina omusango gw'okutta omuntu, ayina omusango n'osanga ng'omuntu yafiira ewuwe. Buli omu oba n'osanga ngu conspiracy theory ey'omuntu eyafa ayinako akakwate. Tunuulira Chameleone, Weasel, Alien Skin, Eddie Kenzo n'abalala n'abalala. Naye wali obeereddeko awo ne weebuuza ebbanga lyayimbidde eyali n'effujjo Kibanda lwaki talina ene Madakesi oba ene allegation ngu yaraseeko omuntu oba waliwo omuntu eyafiira ewuwe. Mu kootisi z'e Uganda inosanga ngu ayinayo pending case agamba ngu Bobi Wine ya involving oba yabeera mu kufa kw'omuntu ono. Ojja gamba okutta n'okusanga ngu abantu bafudde bali naye byanjawulo. Kubanga nagenze nitunuulira ka video ka Alien Skin awo ninga Bobi Wine bingi basinga mwakarabye n'aka video akarala akaturendinga Bobi Wine yegayirira Alien Skin abeesanyu. Bobi Wine muntu muzibu nnyo, w'okolera eby'okumunyiiza tajja kunyiiga naye ajja kulinda mpaka gwe kennyini gwe weetuusaako ekizibu. Wandibadde weeraliikirira nnyo Bobi Wine atakunyiigidde, wano watakunyiigidde weeraliikirire nnyo kujjako omuntu oyo atateera kunyiiga bw'aba kunyiigidde. Oti wali buzibu. Bw'olaba omuntu oyo atateera kunyiiga olwo lunaka kunyiigidde oba ekyokoza kunyiigidde kwe kukusanyuwa aba yakusanyiye. Ne bw'olaba takunyiigidde baaba, sister, kojja, anti, mpaka oyo omuntu ajja kutuusako ky'oyagala. Ate mwennyini si yajja kukikutuusako, gwe kennyini gw'ojja kukyetuusako. Kubanga weebuuze gwe blaza ofaaki wamulabye gundi bwe yabadde e Bungereza n'ayimbira Mpuuga akayimba. Olwaleero tiyayimbe na romansi. Kitegede? Omanyi Bobi Wine ayina ekintu kyabasinza kye mutategeera naddala mu abayimbi.
buli muyimbi ali wano w'erinnya ogyeko Bobi Wine abasinga mulina madakesi atalina omusango gw'okutta omuntu alina omusango n'osanga ng'omuntu yafiira ewuwe buli omu oba n'osanga ngu conspiracy theory ey'omuntu eyafa ayinako akakwate. Tunuulira Chameleone, Weasel, Alien Skin, Eddie Kenzo n'abalala naye wali obeereddeko awo ne weebuuza ebbanga lyayimbidde eyali n'effujjo Kibanda lwaki talina ene madakesi oba ene allegation ngu yaraseeko omuntu oba waliwo omuntu eyafiira ewuwe mu kkooti ze Uganda inosanga ngu ayinayo pending case agamba ngu Bobi Wine